Wavira kwashira Kakamu ndamutuka kama muzee mwabantu ngatwalekere murje muze kunumfuza nekoni ikatawutira kwagati tura vitungiwe Kubalaba. Hale mama. Kuko Loli. Aten Okuhiza aho utagizaho. Denali biki. Denali okula afu. ubona abanyambura. Konkato batemba. Yen hatu murjeyo. Nyere Obunkenke yaze agama ambasisi arama zugari yamanye kurwa jeni kutwana wakati Kwa tomi ni kese. Hari akubunyabo. Amamwize yo muyangwe kandi atuka mwahinduke shahedi bwenu kandi nimukwatanisa na bari
obuzibu bw'emusango obuzibu bwe muyitamu mwenda kukwita tutusira manyumba gaffe tubeere n'abaana baffe turara heru abaana balyoka heru musaka mureba abantu babonabona ntuyambe bantu mwe mpa omukono sekikuba yatwita senkota yatwita mutuyambe tuweddewo kusaba akitwekaha ekituruho ahari kyembogo sero kyembogo turuho ab'okubonaabona kubukwira ab'okugira ngu enju nebi n'omuryango gumwe nabwanyuma kiheza kwira twirukanga tufungamu omunju twesereka omwiswa ab'okuba omwiswa enyamiiswa kuyakwiza yaza kutangira omunju omwiswa noteekwa kuba noogireeba mbwenu kunojya ngu neegyezaho ekenda kutangira omunju nahabwekyo neebasa kuba neekwitiramu mbwenu ate abantu abo abebembezi biitu n'aba abarikugira ngu bo bakagura bo nabo batubeeriire ekizibu munonga nabo barikutuhiganisa kwenda kutwita twakigamba ninteera omuranga Sebo Museveni ow'ihanga gira kunyamba nkiza ndi omunaku tinyine omusiiza naziniiza n'obwana bwangye ahamaziraho emyaka 30 abamwene senkoto na sekikuba kubiizire bantemera enju bayenda kunyitira omu nju we n'abakozi be bandigisa nabura obutooro nahati nindaara mu mutwe gw'ebisaka nindaara waheru tinyine businge naninkusaba onyambe ndensigiza akaana kamwe abandi tinkumanya ahi bari bakirukanga bampunga tinkumanya ahi bataaha nyebase zari sawa 6 gwakiro ngenda okuwulira mpulira ebisaatasatira nawa emabega y'ennyumba nimbuuza ezo nte kiki ngenda okuwulira ngaba ntifuluma kakati tugenda kukutira mu nyumba kakati ennyumba ne batandika ne bagikuba nange olwafuna akaganya we babomola nenzulika nentoloka ennyumba ne bagikuba ne bagibomola ebintu byange byonna obufaliso ne bwa bitundu blanketi emufaliso entebe buli kimu kyonna ebyali mu nyumba ne babitwala nengezaako kuzimba ennyumba endala naye ebikondo ne babitwala ekiro tuyina lwakuba nti emisango giri mu kkooti buli lunaku batuwoninga nti bajja kutuukira mu mayumba kyekyatugaana okusulamu tusula wabweru kubanga bw'oba ng'oli wabweru kirungi osobola kudduka n'oyekweka awalala kundaza omwiswa itaka ndirimu nahika mu myaka 30 nzariremu abaana mpingiriremu tubakugenda emisiri yange enju yonka njo nibanda kugyotya nindaara mu kisaka nimpunga omunju n'abaana bange n'omukazi wange gavumenti eno nti waliko chayini gye bazanya ng'abakulembeze twafuna omukisa minisita w'ebyamataka Mayanja najja wano ku kifo kino yasanga abantu nga bali mu bulumi nga tebalima nga babaganya okulima nga DPC asuubirwa wano n'abalala bwe yajja abantu ne balowooza oluusi waliko ekyamakulu kyaleese yatuwa mwezi gumu abantu n'abawa omwezi gumu timulindeko tugenda bireeta abantu balime nakati ndooza kitutte emyezi 9 nga tannajja kati osuubira minisita bw'aba alemereddwa ate abantu n'abaleka nga tebalina mwaganya olw'okuba ayina connection n'abakulembeze tulina bamemba ba parliament 5 omu owokutaano yatulugunya abantu ekyambogo ttaka kiri Bagamba ekyambogo nze nandibasabye mmwe mwawerekerako Honorable Mayanja yajja ku ttaka eryo Honorable Mayanja Minister of State for Lands yajja ku ttaka eryo naye be bamugambira e Kampala bwe yajja okutuuka ku ground byali birala kyava abasuubiza nti no munindeko mu myezi 2 ngenda kubanga nkomyewo bibakusanga e Kampala bizibu kakati ne bano wiiki eri ewedde bali wa minister Babalanda nti kemukyusa RDC okuva Sembabule yabadde atuyimirizawo Sekikuba atutta the same group gye mwogera nayo wano babakolera appointment ne bagenda kukabe bakusanga e Kampala ne bakugamba byanjawulo ebiri ku ground
nenze nkakasa ekisembayo sisuubira nti no nze mubi afaanana bw'atyo si enze omubi ennyo kubanga ninamu ak'obuntu ninamu wensi wenva nina n'ekyo omunajja mu nsange kaakati nze nandibasabye ensonga ez'ekyambogo baba bagamba nti sekikubo genda mu kooti otunuulire ku plaints eziriyo kyekijja kubanga omuntu obujulizi bwonna bw'ayina abuweereza mu kooti emisango gy'ekyambogo guli mu kooti yes or no yes erinnya lyange mulirabyemu n'olwekyo ebimu kakati nammwe mubeere n'eriiso erirengerera ewala bagambye nti n'abantu babagobeddwa bwe mwagenza okwetooloola waawo babadde luddawa amayumba kubanga ennyumba eyo ne bw'ogimenya erekawo ebidongo ne bweba nnyumba eyakasiisira n'ogisikawo wansi era olaba amaliba gabadde gabeera oba obusubi obubikkiro oba obalaba there is nobody asula mu miti mu Uganda muno wakiri olina woobeera oba kasiisira oba kafuuwa wakiri woyita awakaawo naye muleme kuddira amagye amapangise be bakumyemu omuliro amagye amapangise n'ogamba nti n'ogenda galeeta galubirize sekikubo kati eyo sayike enaakomawa batugobyawo kati nze kugambye balimba what addition are you going to add to that kubanga bwe baba tebabalimba nga muzze it is not easy ne bafuna chance mmwe ebaleeta yimwe maaso g'eggwanga nga babaleese babagambe olaba wano wabadde wange olaba ogwo gwabadde musiri gwange gwa binyeebwa olaba gali mapaapaali ne bwokola otya at least features zisigalawo olaba ogwo mupaapaali gwange olaba kino kyekibadde nekinya ekya toilet wababadde babeera nekibulawo bwe kibula ne wababadde bafumbira kubanga nyinza okuba nga siina fumbiro nine ntekako enkulukuku 3 nengafuula amasiga wabadde ofumbira towalaba nti waawano badde bafumbira ekintu kino kipange wano tulisivinga kesi z'abantu baleeta emisangulo egisukka mu 10 oba mu 5 buli lunaku wano era wano nga gyattaka girimu enkaayana era nze bwetunuulira kalenda yange eyo omwezi gwolwatu wali wabeerawo nga watikuliika olukiiko sizagenda nnyo mu komiti naye mataka omwezi gwonna so buli lunaku okeera ku makya nga olina okukola ku keesi nga 4 z'olina okuhandolinga so cases nyingi naye olw'ensonga y'ebyokwerinda saagala nnyo zimentioninga wano ate era saagala kumentioninga bantu naye nga ebizibu tugezezzaako bikwata kuba kati bw'otunuulira bamu tugezezzaako bakkaanyisa oluusi n'okkaanyisa landlord n'omusenze omusenze n'asalawo neyeegula oba landlord n'amugula ekyo tukigezezzaako okulaba nti tukikola then n'ekirala kwe kulaba nti tubabuulira obutagenda nnyo mu makooti okumala obudde ate n'okumala sente ku ttaka ly'ekyambogo erya Senkooto sitwagala kubyogerako nnyo mu buwanvu kubanga ebisinga biri mu kooti naye kyembimanyiiko ettaka eryo lyali lisigaddewo nga liwera yiika 3 ne babeera nga balitwala naye lyasembayo waliwo abaami bava abaali babeerera ddala mu ttaka eryo basabako yiika 83 land board district land board nezibawa ne bafuna ekyapa kati ye Senkooto olugambo lw'emuwuliro olwetooloola yasanga ettaka eriwedde nga lina n'ekyapa kyalyo lina bannannyini lyo ne bamuguza bamala okulimuguza ne wavaawo abantu abamu ne bagamba no Senkooto tasobola kubeera wano era ettaka tulina okulimuggyako naye Senkooto si yasaba ekyapa kugamba nti oba agenze mu area land committee asabeyo bamujjulize ekyapa Senkooto yasanga kyapa n'agula ettaka era ettaka eryo weeriri kansooke nkubuuze oyo ali ku ttaka ne Senkooto kati njawulo ki kubanga ettaka mbagambye lya gavumenti kati gwogamba nti wajja n'olituulako otya ani yali kuweereza twagezaako nti nzija gavumenti yeffe gavumenti bantu si gavumenti teva Kampala gamba nti ebeera Kampala yokka twagendayo ne RDC ne tugamba ettaka lino erisigaddewo nabana abaliwo tubasalireko nabo babeereko we basobola okubeera
era yali common position twaita leadership ey'eggombolola y'ebulongo yonna netuulaawo ne tuyita diso n'abalala kati bwe twagendayo nabo baali almost bakkiriza nti tubaweereze naye ne batuukayo ne beefuula nti bo baagala lya Senkooti ery'ekyapa bwe tuliba tubaweereza nti byonna tulibaweere ddala ate ffe nga tetulina buyinza ku ttaka already libamala dda okugabako ekyapa